Bano be bamu ku bayizi abasoba mu 200 abalondebwa okusukkuluma ku bannaabwe mu bigezo by'eggwanga lyonna ebyakamalirizo eby'omwaka oguwedde. Mu Kikuube ne Bayima disitulikiti abaana bano tubayozayozezza era ne tubawa ku bulabo okubayamba mu next level of education, abaana abasinga mu PLE, mu O-level ne S6. Olwaleero bakuŋŋaanya okufuna ssente zaabwe ezibaweereddwa ekitongole ki Sinok. Wamu ssente ze tubawadde ziri $1,120 eza dola nga tuzibawadde mu mpeke. Abe6 tubawa ssente zisinga ku ba P7. Ne programu eno yatandika dda kati emyaka 9 era ewamu Sinok yaka awadinga abaana 93. Kino bakikola okusobola okwongera okwagazisa abaana okusoma. Eyamba abaana okwongeramu amaanyi mu by'okusoma n'okubayamba okubalaga nti nno bakitalo nga bwe balowooza. Wano akulira ebyenjigiriza Kikuube wakubidde ebitongole eby'enjawulo omulanga okubayambako kizibu ky'ebibiina abaana mwe basomera, entebe, kaabuyonjo n'ebirala. These are inadequate in our schools. They are not enough. And when they are not enough, then we are not having a conducive learning environment. Muno muwendo gw'abasomesa 1,297 abeetaagisa mu disitulikiti y'Ekikuube yonna balinako batono ddala. 660 teachers. But the district ceiling or the requirement for the district is 1,297 teachers. So you can see we are lacking over 600 teachers. Ye Vincent Opio ssentebe wa Kikuube agambye nti waliwo n'obwetaavu bw'okwongera okutumbula talanta mu bayizi. Bonna amasomero ge balina mu disitulikiti matono nnyo ekiviirako abayizi okutindiganga engendo empanvu okutuuka ku ssomero. Distance of more than 10 kilometers to access government facility, and more so that in the area of the Kingfisher development area there is need for a secondary school down there, because after P7 what next? Abayizi abaganyuddwa mu nteekateeka eno basiimye nti okukola ennyo kwe kubatuusizza ku kkula lino. Success comes with hard work, and the efforts you put in are really worth to be appreciated. So the award was great, and it was really something that will change us or even motivate us to go and continue work hard. Aba Sinok bagambye enteekateeka eno yakugenda nayo mu maaso kye basuubira nti kyakuyambako mu kutumbula ebyenjigiriza.